omulabi waffe atugoberera Kanoni Media Uganda olwalekkiriza nkulambuze ku luguudo luno lwe bayita Nile Avenue. Bwemu kweza enguudo ezisinga okubeerako obutonde obweyagaza emiti era nga bw'olutambulirako mwana wattu onyumirwa. Ndi we lutandikira ku Speak Hotel ne hotel eyitibwa Sheraton. Oluguudo luno mu nkiiko ezaaliwo emabega olwannaamu kwasimbibwako ebisansa era nga bw'obitunuulira mwana wattu byakwata era lwe lwasinga okuganyulwa mu nteekateeka eno. Kusangibwako ebifo eby'enjawulo eby'enkizo wano mu nnyaffe Uganda, anti n'ekikono ekimu ekya paaliyamenti kisimbye ku luguudo luno olwa Nile Avenue mu Kampala. Era paaliyamenti empya ezimbibwa ekitabi ekimu kikoona ku luguudo luno olwa Nile Avenue. Ekyo kyolengera kye kitebe eky'ebibalo mu ggwanga, kiyite Statistics House oba Uganda Bureau of Statistics, we kisimbye amakanda ku luguudo luno. Era bw'okiibakiiba ng'okkirira minisitule y'ebyensimbi mu ggwanga naye esangibwa ku luguudo luno mu Kampala. Nkyakutwala mu maaso nga nkulambuza oluguudo luno olumu ku nguudo eziri mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Woolengera ye minisitule ey'ebyensimbi ekitebe ekibadde ekikadde nga kiddaabirizibwa. Era ekitebe kino kyasigadde nga ze zimu ku ofiisi ez'ekitebe kino ebyensimbi mu ggwanga n'okuteekerateekera ensi yattu Uganda. Wabula era ku luguudo lwe lumu baazimbyeko ekitebe ekipya ekya minisitule ey'ebyensimbi. Era ku luguudo luno televizoni enkulu ey'eggwanga nayo eri ku luguudo luno gye bayita UBC, nakwo kwogisanga. Ekyo kyolengera kye kijjukizo ekya Ssekabaka Sir Edward Frederick Walugeme Muteesa owookubiri, pulezidenti wa Uganda eyasooka. Kinajjukirwa ng'ekitongole ekya KCCA ekivunaanyizibwa ku mpeereza mu Kampala kyasengula ekijjukizo kino wali ku ntandikwa y'oluguudo oluyitibwa Nile Avenue ewasangibwa ebijjukizo ebyameenunula. Olw'okukola enkulungo eyo ne bagiggyawo ne bakolawo ne bateekawo embeera y'ebitaala. Kyateekebwa wano mu masekkati g'oluguudo luno olwa Nile Avenue. Era wano wendi we baakizza nga bw'okirengera. Taweeza ebbiri z'olengera ebizimbe ebibiri ze ziwoofiisi ez'obwa pulezidenti n'eza Ssaabaminisita. Era wansi waazo gye minisitule ey'ebyensimbi enkadde woofiisi we zibadde. Ate kyolengera ekizimbe ekipya ye woofiisi empya eya minisitule ey'ebyensimbi mu ggwanga. Ate bw'okiibakiiba ng'odde eno ye wooteri eyitibwa Imperial Hotel mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Nkyakulambuza oluguudo luno nga bwe lutambula okusobola okubeera ng'olaba ebirukwatako. Gw'atamanyi kibuga Kampala osobola okubeera nga okitambula bulungi. Ate awo bali mu kuddaabiriza ye Serena Hotel, conference hall eyo eri mu kubeera ng'eddaabirizibwa. Ezo ze ttawo ebbiri okuli minisitule okuli office of president ne office of prime minister awo we ziri. Ekyolengera ye minisitule ey'ebyensimbi. Ate wano wetugenda gwe mulyango oguyingira hoteeri eya Sheraton eya Serena wano mu Kampala, gwe mulyango gwayo awoolengera. Kati wano wetuuse nakutegeezezzaako nti paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda nayo ekiibakiibako ng'ekuba ekiwagi kyayo ekimu ku luguudo luno olwa Nile Avenue n'oluguudo oluyitibwa oluguudo luli olwa Side Bale nalwo erukoonako, era nga yeeyo paaliyamenti empya eri mu kubeera ng'ezimbibwa nga bw'olengera awo. Wano wenkutuusizza ewali enkulungo ey'oluguudo luno luyitibwa Nile Avenue ejawula ku Side Bale Road era ogenda ku National Theatre wali Parliament,
mulyango mukulu, ate era we walina oluguudo oluyitibwa Kintu Road, ate Nile Avenue nesigala ng'ekirira wansi okugatta ku Yusuf Lule Road. Wano wetuuse kikimu ku bizimbe ebibadde bisinga obuwanvu mu Kampala emyaka egiyise, naye nga kaakati bazimbyewo ebizimbe ebikikira. President Tower yeeno, kati oluguudo lwenyimiriddeko lwolengera bwe bayita Kintu Road, ate lwengenda okubeera nga nkwatako nkyali ku Nile Avenue. Nile Avenue gye nkyaliko, era ekizimbe kiri kyolengera gye bayita Kingdom Kampala, ekyo kutulako abaka ba Parliament office ez'enjawulo, kuliko ministry evunaanyizibwa ku nsonga za East Africa, awo nno batuula ku luguudo olwo olwa Nile Avenue, kizimbe ekiyitibwa Kingdom Kampala batuula. Era wano kankulengeze UBC, ekitebe ky'amawulire mu ggwanga, ekitebe kya TV oba TV y'eggwanga, abo bali awo ku luguudo Nile Avenue, bye byolengera ebizimbe ye TV y'eggwanga eya UBC. Gate ogenda giraba bwe bayingirira. Yeyo UBC TV, radio zonna zisangibwa eza gavumenti. Lwero oluguudo Nile Avenue mu Kampala byensobodde ebimu okukulengezaako n'okulagako kubiri ku luguudo luno, era ng'emiti kyekisinga okubeera nga kisanusaako ekyamaanyi mu mbeera ey'okukuuma obutonde bw'ensi. Luliko emiti okuva gye lutandikira okutuuka gye lukoma. Oluguudo luno okuva gye tuvudde wali ku Speak Hotel mu Kampala we lutandikira, lukomekkerezebwa nga lutuuka ku luguudo oluyitibwa Yusuf Lule olugatta ku Jinja Road era ne lugatta e Mulago. Era lwawulwako enguudo zino okuli Hannington Road kw'ossa ne Clement Hill Road, oluguudo olwo olwa Clement oluva wano era wewali essengejjero ly'amawulire ga gavumenti ekkulu Media Center mu Kampala, nalyo lisangibwa ku luguudo luno olwa Nile Avenue ng'okibakiba ng'odda ku luguudo olwa Clement Hill Road. Wali waggulu wolengera ye Kibuli, obeera wano obeera olengera Kibuli, n'olwekyo bwetyo bwensobodde okubeera nga nkulambuza oluguudo luno olwa Nile Avenue mu Kampala, olumu ku ezo ezisinga okubeerako emiti egyeyagaza wano mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Nja kukulambuza enguudo ez'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo mu kibuga Kampala osobola okubeera ng'obiggwa Nyalwe. Olindwa Burhan, Kanoni Media Uganda, ensibuko y'amawulire ageesigika.